weekend yo yabadde action packed yate tusobola kubaga tubuusa amaaso ekivvulu ekyefuze weekend yonna yonna okuva ku Friday lwekyaliyo kyekivvulu ekya King Saha. Now mbaddeko mu 360 kawunyemu ewa Tash Habi ne Jackstar nga bakulagako bamaama bye baayogera ne performance bwe zaali, naye waliwo ebintu bingi nnyo ebyajja after that show. Talkability yali ku bintu bingi nnyo ebyenjawulo. Nali mpita ku mitimbagano gye nagwira ku kiboozi eky'abaana okomyawo ekigambo kino ekyaba Big Three. Nga in between yao balina bye baagala King Saha nga balina n'amannya ge basuggestinga gave ku ba Big Three banyigewo King Saha. Tebaagala kwongerako, baagala kujjako. Abasiga baali awo nga balina omu specifically gwe baagala okujjako ku ba Big Three. Nesi kwongerako. Yeah. Kati then abantu abalanga balina suggestion egamba twalina bali ba Big Three okuli Jose Chameleone, okuli Bobby Wine, okuli Bebe Cool. Baliko ku mweyo generation. Kati abasinga abamu nga bagamba, how about we coming up never Big Three? Abeno generation nga bagamba Saha already yet for achiinako. Question mark aweli ababiri abalala baliwa muguno omulembe oba mu mulembe ogwa Saha abasobola okujjuza ne tuba ne ba Big Three aba generations ez'enjawulo. Waliwo kubakkirizagana waliwo abaana be bazadde awo nga tubagamba ba Big Three bo kale music nga tebalabawo naye nga ate balina abaabwe bakuze nga balabanga ba Big Three. So embazi ali ku mitimbagano nti already Saha yekifo kye akifunye ba Big Three aba generation yaddako after the Big Three aba Chameleone, Bobby Wine and Bebe Cool. Question mark eri kwaba abalala ababiri n'olyoka ondabira mu comment section ekintu bwe kitabuka. Waliwo ateebuuzibwako ng'alina obbeerako. Ani? Eddie Kenzo. Kati waliwo posta ez'enjawulo. Ngina tandika ne posta eya Naira Ali omuyimbi oyo alina posta gye yataddeyo ku mutimbagano gwa X. Immediately after ekivulu bwe kyawedde n'ateekayo eyo post ku X. N'agamba nti some artists are way bigger and more powerful than we can imagine. Ng'agamba abayimbi abamu banene nnyo era balina amaanyi mangi nnyo okusinga bwe tusobola okuteebereza. But the industry's mind is so locked and conditioned by the planted idea of the Big Three. Nti we bagamba mu Uganda abayimbi abasinga obunene tukyali nnyo ku baali eri idea ey'aba Big Three okuli Chameleone, Bebe Cool ne Bobby Wine. Naye nga waliwo abantu ababetubuusa amaaso mu ndowooza ya Naira Ali bw'atyo bwe yalabye era wansi awo n'ateekako Kongs King Saha n'ateekawo n'ekifaananyi kye nga ndowooza nti naye tayawukanye nnyo ne bali abalowooza nti King Saha asaanawo ennamba mu abo ba Big Three. Tuba tukyali awo waliwo omwana omulala yagenze ku X ye n'agamba kyandisaanye ne tukaminga up ne ba Big Three abapya. Era n'agamba besides the usual top 3 legends, here are the top 4 Uganda male best artists right now. Natekako King Saha ekifaananyi kye kyasoose, natekako Joshua Baraka ku list, natekako Eddie Kenzo, natekako ne A-Pass. Toseka DJ Scofield. Toseka kyakunyumiza nze nkunyumiza olumala oŋŋamba ekikusessa ssebo mukama wange. Yaladeko ekifaananyi ekya King Saha buli omu awandowooza ye. Natekako A-Pass, natekako Joshua Baraka, natekako Eddie Kenzo. Nga bw'olaba. Nga sinabagenda wa DJ Scofield kasooke tuyitemu katono nnyo mu comment entono ezasinza obbeera nga zeefaanana kwezo post. Waliwo abakkiriziganya n'eyo endowooza, waliwo abatakkiriziganya n'eyo endowooza oyo omuvubuka gye yataddeyo oba omwami oyo. Mu comment ezimu ze nasobodde okuyitamu abamu baadde babuuza nti ate Rage aliwa ku bano b'otuwadde. Kati ono Bale najja n'agamba, you guys saying Kenzo we saw a video removed on that list. Who else has a Grammy nomination? Who has a BET award? And Kenzo is the most subscribed on YouTube. Eyo nayo nsonga kuba ndowooza nti we tuba tuleeta abantu abagenda okompitinga ne ba Big Three abaaliwo bano abasajja baakuba ekintu ne bagezaako okuva mu Uganda bw'otunuulira omusajja nga Jose Chameleone nga mu nsi endala zonna Tanzania, Kenya era gy'ali era amanyikiddwa. Kati ne tujjako ono Mr. Obla n'agamba without Abdulmulasi I can't accept this list, it's totally invalid. Oyo mwami tayawukana nnyo ne bali abaami be tutera obba nabo ku Friday.
ye ng'ateekawo comment Ayi ye kadde asaagamu Justice. kyaba ayagala ku mutima tebabulamu ate ye yagambye Abdulmulas ne tugenda mu maaso Avan Rabia yagambye Reggie muteeke awali Kenzo buli omu awandowooza ye Flybrin agamba globally at the moment Joshua he's in the clear country crowds pull up the list is genuine ono ye nga supportinga Joshua Baraka okuba kuba big three abeno generation ng'ensonga gyawa crowds za pulling waba agenze mu nsi ez'enjawulo kyendowooza nti nayo yandibaddemu ku nsonga ekufuula big three nga tokoma bukomi ku baano mu Uganda nti oli wakabi mpulira bibyo kakati gyezavudde John Dizzy n'agamba Kapeke ne Fik Famake abaliwa ku baana abaana bw'oba otuwaddemu eno generation empya ekyo nakyo kibuuzo wagiri DJ Scofield katusooke tuwumulemuko katiri ate oluvannyuma etukomawo otubuulire endowooza yo DJ Scofield wamu n'abali mu kutulaba osobola ogenda ku mutimbagano gwa X tuli live wansi n'oteekawo endowooza yo mu kulaba okuko olowooza bayimbi ki abalala ababiri apart from King Saha abasaana okubeera ku ba big three ab'eno generation tuwumulamuko katini ate oluvannyuma tukomawo tovaako oluvannyuma lwa King Saha okujjuza ekkololo abantu ne baagala bakyuseemukko ku ba big three babeeko gwe bajjawo bamuteekewo oba bacreatinge ba big three abookubiri ab'eno generation endala amanya mangi nnyo agayogeddwa waliwo osanga oli awo ge mutakkiriziganya nago osanga oli awo waliwo ge mukkiriziganya nago naye njagala nsooka empulire DJ Scofield kyekyabadde kikusesa ng'olabye listi okuliko Apas Joshua Baraka nani omulala Apas Joshua Baraka King Saha ani awo omulala owokuna gwe badde bataddeko kozi babadde bana Kenzo ne Kenzo sooka ompa endowoozayo mbukyekyo kinsa ati wabadde oseka munnange nga nsoma amannya just ndowooza generation n'okuba mulonda ba big three oba omuntu aveeyo n'alonda ba big three tekiva ku just music wakati kuba weebuuza generation etandikirawa eyo gy'ogamba generation eno gye bali mugamba etandikira ku 2020 2015 kwa waliwo abantu adde bakola obulungi ennyo nga saazi nayinza oba takola bulungi naye ng'ate alina obbaako ngabeera big bangi just mpa example naye kati Fik Famake atasaabulako Fik Famake atasaabulako Eddie Kenzo tasaabulako kweno generation Fiki Fik Famake njogedde Fiki nawankengeri kyotunula nze mpulira ng'owedda wenjogera ng'ompulira nga bw'oseka nange kati naye nkuwulira ssebo kubanga ate kati Fik Famake aba Eddie Kenzo balina ne factors nnyingi nnyo ez'abaagaza abantu ezitali ku kale sijagamba mbu politics kale naku zino politics akirimu nnyo ekintu ne kati Fiki we yajjira emyaka egyo n'akuba paka ne wetwogera kati ng'alina akayimba akakuba buli mwaka nga music style abantu bamwagala lwa music style biki ebyagaza era omuyimbi abantu bye bamwagalako ndowooza nti era byebimu ku ebyo ebyafuula bali ba big three okubeera that big I feel like bo baali nnyo ku music ate ne beef zaabwe ze baakola for example Bobby Wine ne Bebe Cool zaali nnyo musical okwawukanako kati bantu beewana ne batayingira mu studio ate ndowooza nti they did so good okubeera nti wetwogerera kati wetusalawo gamba nti tukole ba big three abalala b'eno generation nga tumaze okuteekawo Saha debate eri buli wangi nnyo nakati ne bakubuuza nti yogerayo ababiri ng'oggyeko gwe otuwadde Fik Famake g'osuubira ayinza obutabulako kweno generation bakubuuza owookusatu oyinza otakula omutwe nga tomulaba Eddie Kenzo apart from abo be balistinze Apas Joshua Baraka Eddie Kenzo osobola okunoonya ku balala nga tobalaba ndoza just n'ekyenjawulo ekirala naye nga tetwogedde ku bakyala umanya emancipation mba nyingiddewo Queen Faima Shiba Kalungi bayirawe netabulako Spice Dana tabulako Cindy abagwawa sokolinde Cindy abagwawa mweri bali aba big three oba mweno we wali question mark kuba she's good and she has been there Cindy era kati Shiba bw'aba abeerako ne Cindy aba alina okubeerako bw'otyo wakikoze ate ng'oli yasooka muno okuyimba tekiri ku kusooka kiri ku ndongo